Manda Uganda agena maso n'okubeera ng'otulaba ku mukutu gwa Next Edition TV akabanga kabadde keetoolodde oba olyawo nga totulaba mwebale gena maso n'okubeera nga mubeerayo banywanyi n'okubeera nga mutulaba we tuli nno n'olwaleero gena maso n'okubeera nga tukuweereza n'okubeera nga tukuwa ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambudde mu ggwanga lyattu Uganda. Weekend egenze yonna okubeera ng'eggwako nga yeetikiddwa Wumalo Kiseka ne Lili Puzzle. Ono nno gwe nnina maneja wa Lili Puzzle Kabaka Nkudi gwe bawatuteko Irene Ntale. Tumpadde bingi okumpi manager wa Lili Puzzle. Toli. Sinze manager kompanda bigambo. Then bingi ndo meye bigenze maso n'okutambula ne kanyanjule program. Oba nkugobe. Nze kempito yogedde ku manager wa Lili Puzzle nga nyina okwesooka nga bukyali. Toyagala amiggo. Kale omuggo guli ku internet ogwo. Naye abaana b'amawulire nze I normally tell you date your fellow journalist at your own risk. Nambwayo kataafe. Tewabirabye? Abirabye naye ye Nambwa yajja kufiira ku mulimo nga balubu. Omanyi baita okufiira ku mulimo nga balubu? Nambwa yo atuuse okufiira ku mulimo nga balubu. Obanga gyaliva. Ndowooza bwe kiba bakiyita kubanga kubigenda mu maaso. Atakwagala oba omulaba. Tuli ku Next Edition. Eno no show leero tugera gikola nga bwe tulina ku vibe nga bwe tunyumirwa bintu byaffe bya bulijjo. Anze Deni mugana wange. Kiri kitya? Ndi fit nnyo. Abatulaba ku Next Edition TV tubebazizaako. Gwe mukutu ogusinga. Ogwo gwe gusookerwako emirala giddako lwakuba emirala ne gigobere. Gwe na gyoli bw'oba watonnagunga gwe muntu okusosa okugula gwe manya nti wano we gasookera. Ama news. Tegalimu edit gonna nga bwe tugireese bwe tugikuwa pa unfiltered. Uncensored. The one and only show. Kugambye ku Next Edition TV. Awo wenyini emusimeya. Tutandikire ku nsonga za Nambwa yo ne Suna Ben. Tunagana ku nsonga za Nambwa yo wiiki eno. Oluyimba lwa simanya kyalisimirirawo. Dukuta kati. Omukyalo eyaluyimba bikoze bitya gyali ali mu USA. Ali mu USA. N'ekyannaku by the way ensonga ekanjoge katono nnyo. Ekyannaku nnyo nti Katonda timing ye oba nzibu yakutegeera. Omukazi bamaze omukulusanyiza mu Amerika gayaye gamukulusanyiza alwano akaddiye gamukulusanyiza okulabika nga afuna obutuuze ku ssaawa esemba nga amaze olusi n'okubufuna ate oluyimba lwe lukuba mu Uganda nga takyayinza na luli amuwadde emitwalo ebiri kyokka ne yejjusa n'oga basinga lwatunda lulinga agaye teganaba kunkulusanya kunkaddiya bwe kati nga kyalina mukumbavu. Anyway, kaseera twamutegedde. Kyali siyemererawo. Nalulabyawo ne ngamba ndaba nga ye defending wafuluma 1997. 99 oba? Yes, ngamba yewozaako munnange yenze yaluyimba naye nga abaana babiwulira. Tebabiwulira. Bamanye yaluyimba yafa dda. Nambwa yo ne Suna Ben. Twagenze maaso n'okwera nga tulaba olunaku lwajjo nga omukuumi yamiridde waggulu ku roof oba ku kasolya nga gyamategula bwati abambula bwakubaki Nambwa yo lwaki teyeesonyiwa Suna Ben yagambye badde n'enkolagana nga nnungi ennaku zino naye omukuumi amufuukidde ekizibu. Kakati waliwo kye tugamba nti amako omutali mpisa olabira ku nkoko ku linnya gaali ya mugenyi. Eggaali waakagiteeka mu lujja enkoko papapapapapapa ng'egibuukira ng'oma nti gana amakano genyingiddemu empisa tewali. Kakati ku nsonga ya Nambwa yo ne Suna Ben si buli kimu nti Suna Ben yalina okukikola okukulaga obukoowu bwe gy'oli. Si buli kimu nti Suna Ben yateekeddwa okukikola okukulaga obukoowu bwe gy'oli. Ng'oddeeka n'olya. Kankakuddiremu. Suna Ben si yalina okukuvuma, si yalina okukukuba, si yalina okuyisa buli mbeera yonna. Waliwo ekiseera ekituuka n'ogaana naye omukazi byonna mbikoze alabika kati alemye. Nze naye kankole byange naye akole byange kati gwe n'otandika kubeera sponsor w'abamu ku abo abayinza omutulugunya. Omanyi tulemeddwa okwawula. There are two things people need to put in mind. Ebintu biringa bibiri. Byebalina omumanya. Byolina okuteeka yes okusa mu bwongo. Waliwo kye tuyita okumuvinga on. N'okwesonyiwa. In fact there are not two only but there are like three. What you to move on okugenda What you tuyita okwesonyiwa. Okugenda n'okwesonyiwa byawukana.
waliwo ne kye tuyita okubanga nti kiganye ku kite ku byonna akole ki kakati munnayuganda njagala kunnyonnyola wano bulungi abakazi bangi n'abasajja bangi balivinga obulamu obw'okuba nti bakita bayawukana n'abantu baabwe naye ng'okumuvinga on kwalema yensonga lwaki ojja n'osanga nti omusajja ayawukanye n'omukazi amaze emyaka 6 tawasanga watafumbirwanga nti lwaki tofumbirwa buli muntu gwafuna tawangala naye omutima gwe gukyali wa x awulira okumuvinga on mu mutima gwalina ekirowoozo kigamba nti oba akyayinza okunziriramu oba akyayinza okumpita nyinza okuba naakafumbirwa nyinza okuba naakawasa ate omusajja n'akomawo kati ate ekizibu bwe kituukagana ku kyabakazi balina mentality erowooza nti omusajja takyawa abakazi balina ka mentality akakalowoozesa abantu era ne bwaba ayogera mu banne ng'asomesa ne banne tubala wano ku media titeri musajja akyawa leka nkubuulire omusajja akyawa naye sex n'asigala ng'akyasobola okukukozesa ng'akyasobola okubalira obudde bw'aba ayagala okulyanga dda okayogedde bulungi bakazi bakyala njagala muwulirize wano bulungi gwakyayina mentality ega nti abasajja tebakyawa ojja n'osanga omukazi ng'afumbiddwa omusajja ng'alina abaana naye ng'akyaluma omutima nti abasajja kimanyi tebakyawa okyakuuta ne mama w'abaana bo kituufu omusajja akyawa wabula ziri kyetuyita okwegatta kyawukana ne true love oba n'omukwano nti omusajja asobola okubeera naawe nga yakukyawa naye nga yeegatta bwegassi naawe ku lw'okusanyusa omubiri gwe naye osobola okwegatta n'omuntu nga tomwagala kikuddiramu era njagala onfune bulungi omusajja asobola okwegattanga naawe emyaka 2-3 nga ye ekigendererwa kye lwaki yeegatta naawe kulabika nga areleasinga omubiri gwe okubeera free aleetedde omubiri gwe okubeera free nakkakkana era n'osanga omusajja ngagamba ekikazi nakikyawa naye ka sekisi kakyo mpulira nga nkaagala n'abeerawo nga yeegasse n'abakazi bangi naye nga munnanga omuntu anoonyeza ow'amazzi yamubula anoonyeza omukazi ow'amabina yes kale kantusabike anoonyeza omukazi ayimba mu kisenge okwenkanankana gwe tamulabanga kakati n'abeera nga ekyo kyekikyamutocalinga naye nga omukwano guli ogwa ddala gwe tuyita ogwa tugite agapelavu wali omukwano guno ogw'ekimmemmete ogwo nga tegukyaliwo kakati back to point Nambwayo ne Suna Ben olwaleero kisobokera ddala okubanga bano ababiri beekyawa naye wabula nga kakati bali ku kirwanise pressure ya media Nambwayo ng'ali ku pressure ya media okwagala okuprovinga a point nti nze sigenda kusemba nakyo ne bano abakyala abamuwaga emabega nti mukyala munnaffe rwana naye ng'ekyamazima naye munda mu yakimanyi nti omukwano tewakyalira omusajja yamukyawa buli lwowalirira ennyo buli lwogezaako kkaka ennyo omukwano oguweddewo okwagala okuprovinga a point owunziko ofiiriddwamu obulamu owunziko abaana bo b'ozadde be banyigirizibwa owunziko omubiri gwe gw'okuluusanya kubanga ogenda gukozesa nebigutateekeddwa kubanga gukola kubanga oyagala okakasona omusajja nti gw'omulina ne ba social media in-laws nti gw'omulina olwaleero ku kikolwa ekyalagiddwa Nambwayo asikali mu maka Nambwayo agamba nti tubadde tutandise okukwatagana obulungi naye asikali yaleese obuzibu Nambwayo namulidde ng'agamba nti yeegayirira Suna Ben amufunira asikali omulala ono amukuba Suna Ben n'amugamba nti ono nze gwe mmanyidde. Do you think Suna Ben talina all possibilities esobola kwegamba okuleeta asikali omupya nti azirina gwe lwaki olowooza nti ono akutulugunya ye Suna Ben gwaleseewo golowooza asikali amaanyi agajjawo agamalirira agakuba emmotoka ya Boss Lady n'agisensawula nga mumukwata ne katambi n'akuwerekerezaako n'ebigambo ebigamba nti ate ononkola ki kati njikubye njongere n'ajongera ate ononkola ki ali ku Boss Lady omusajja bw'akuwasa mu makaage n'akuleeta awusigalo naawe obeera bossi mu maka ne baleeta awusigalo mwe babiri omukyala n'omwami mubeera bakamaabe naye olwotukiraba nga asikali olwaliro mu maka ga Suna Ben ne Nambwayo asikali addira emmotoka ya Suna Ben ya mukyala wa Suna Ben n'agikuba mukyala wa Suna Ben adda ku geti n'awolomanga omwana omuto nga asikali ali wali aseka busesi teri kyakumukola. There is something behind that all that ntalo
waliyo ekiri emabega waazo waliwo ekiri emabega asikali y'amaanyi twasote ntwebuuza agajjawa awo wewali nga tukyali akatambi nga katansa okusaculeeteka nkagenze vairo Suna Ben yataddeyo akayimba ku TikTok atakwagala oba omulaba oba ganyeta bite ebintu bite ebyomukwa akakayimba ako yakataddeyo nagenza okwaba comment section ng'eyaka eno nambwayo ali mu kuleeta muliro eno Suna Ben naye aleeta birala bijjidde mu kiseera nga Suna Ben waliwo amawulire agadigakingana nti bali mu kuteekateeka kwagala genda ateera kwanjula nambwayo kukyala olwaleero nyina kyenjagala obbagamba munnayuganda ngoberera omusajja osobola omumufunza naye bw'omala okumufunza n'anoonya engeri gy'ayinza okusalamu omuliro gw'obadde ojjiddemu n'agusala naye nga yapulaninga what next the same applies ku bakyala nti omukyala asobola okukkiriza olw'okwagala okusala omuliro n'akusaza pressure kulowooza senti mukyali mwenna kumba anoonya plan B nambwayo mu kumugamba bajja ensonga zino mu mawulire n'akiringa kyova olaba ye yayanguwa okubanga yapuruvinga media nti omusajja nze mulina toyina we walaba Suna Ben nga ye ayanguye okupositinga mukyala era nambwayo yayagala okupuruvinga media yayanguwa okuleeta obutambi obukakasa nti nkyali n'omusajja abadde boogera ba social media in-laws kati musirike olwaleero bizzeemu ebyabalwanya ebyatulwanya bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko olireka mu baagiro bw'oba teweegendereza ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda kantanyi kaggwera okafumita bagenda waakufumitirawo omwejjiramu musajja munno ggulu olirya likunkumuka ezo nangero zinnyonnyola butereevu kiki nambwayo ne Suna Ben kye bayitamu kyokka ate ki nambwayo kyateekeddwa okukola nambwayo twetaaga okutegeera oyagala musajja oyagala nnyumba bw'omala okutegeera nti oyagala nnyumba nambwayo okukuuma obulamu bwo nga buli seefu osobola okulwanira again bannamateeka ne bakuwangulira omusango ng'oli outside the house ng'oli wabweru w'ennyumba eyo okategere bulungi emisango gisobola okugenda mu kota ziro nga zimwagula babiri ennyumba yaffe osobola okuwangula omusango ne wakwale tolimu eyo ennyumba mpozi ng'oyagala kunkakasa nti munnayo omusajja kigenderawo kyo si kya nnyumba kya musajja awo omusajja yo gwewesibako n'ogamba nti ze kijja sifuluma mu maka omanyi story eno waliwo era akatambi akalala Naalongo yavuddeyo n'agamba bwera baabeeranga ku njuzi ezimu ne Nambwayo oyo nga Nambwayo mukyala Opafambo then so what ono akaabira Nambwayo nga yesenga ate nga ne Opa akaabira Suna kati bwe bavaawo bakansala ne bakola ki nze njagala kugamba ebigambo bino gwe munnayuganda angoberera naawe omukazi angoberera naawe omusajja angoberera relationship omukwano si kyekyenkomeredde omukwano it is just an option kyosalawo okutwala kyokka kyosalawo era obutatwala wabula kugamba obwongo bwaffe okubeera buli tied n'ekyo kye tumaze okulabako n'okukwatako kankakuddire mu bulungi omukwano it is an option era omukwano kyakusalawo ky'osobola okugamba nti nkitadde oba nkirimu wabula olw'obwongo bwaffe okubeera nga buli tied ku bintu ebyo bye bulabyeko ne bye bukutteko kyetuva tutya okuta ne tutunuulira kimu ekyokuba nti as a must nteekeddwa okwesibako ono omukazi nteekeddwa okwesibako ono omusajja kubanga wamala obwongo bw'okubuliisa ku ekyo kye bwalabako ono kye yabuprovidinga in the beginning ne ku ekyo kye bwakwatako in the beginning forgetting there are a lot of people abali outside abasobola okuddamu okuprovidinga the same thing n'ebisinga ku ebyo ebyomuntu obi yakuprovidinga kakati gwe olowooza kimu nti nyinza obutaddamu okufuna muntu mulala nyinza obutaddamu oba wali wantegedde obulungi
So Nambwa ne Suna Ben, you should, in fact, sibya kutura na kuteeseganya. Of the two, watekeddwa okuba wakkiriza nti ekintu kigaanyi. Achite. Kale, Next Edition TV kwe mukoto gwoli. Mayor, ensonga za Lili Puzzle. Ne Umaro Kiseka. Lwaki omuliro wakumye mungi nnyo? Kakati Bannayuganda mulina okutegeera nti abantu Bannayuganda balina obulumi bungi. Bannayuganda balina obulumi bungi. Butya? Bwe balabidde mu gavumenti eno. Kale buli muntu yenna eyeefuula nti ayagala kwefuula awolereza gavumenti eno. Omuntu yenna akola ekigambo oba oliawo ayogera ekigambo kyonna ekyefuula nti kirinza okuba nga kifevalinga gavumenti eno. Bakulabanga gwe omu ku abo ababalabiza ennaku. Omanyi Omuganda yena wagamba nti awali omulema tofunyizaawo ki? Ngalo. Okategedde? Kaakati nti Lili Puzzle muyimbi eyerwanyeeko up to date okubanga olwayo erinnya lye likyali recognized mu bayimbi b'eggwanga Uganda era kakati essaawa zino abaliko mu Kampala muno. So ateereddwako amaaso mangi. Buli kyayogera kyonna kirina abakikkiririzaamu era kiyina abakitambuza. Kaakati weegendereza nnyo newankubadde abantu baagala by'oyogera obutakolera mu nsobi newankubadde abantu babadde bakwagala bayinza okukitwala nti oba oliawo biri byonna by'obadde oyogera obadde olina ky'ozimba then oluvannyuma beeko ky'oyisaawo. Kale nyiza obutasayidinga nnyo na Lili Puzzle oba na Umaru Kiseka, but my point is bano abantu engeri gye baanalayizinzeemu ensonga za Lili Puzzle, Umaru Kiseka gy'analayizinzeemu ensonga ya Lili Puzzle, fe Abannayuganda gye tulina okusooka otutunuulira yabadde in which way? Tusooke tegere who is Umaru Kiseka. Yateekeddwa okwogera. Because kimu ku nsonga Lili Puzzle gye yayogera yali ku live direct ne Lumbuye, one of the political activists era ba political analysts abenjawulo oba ab'amaanyi wano ku media Lumbuye. So baali boogera n'amubuuza kye yamubuuza Lili Puzzle mu kusaagirira kye nagambye nti awali omulema tofunyizaawo ngalo nti mu kusaagirira n'ayogera ekigambo abalema bo kye baatwala okuba nti kulinga kubakola ki? Kubakudaalira. Sigambye nti Umaru Kiseka n'abantu balema wabula nkulaze ti awali omulema tofunyizaawo ki? Ti Lili Puzzle ensonga gye yayogera yali atambula n'amagulu abiri n'akudaalira mu kaseera k'abantu abali ku kugulu okumu oba n'abatalina. Nalya millions 3 ze walya eri Panado Wakidu mu kusaagirira. So Umaru Kiseka n'alipira oba n'alaba n'ayagala yakikumemu omuliro. Ne statement yagamba nti tasobola va wederizo. Bannayuganda ne kino ensonga era tuli njagala kugitegere bulungi. Nze n'ensonga ya Lili Puzzle ogamba nti tasobola kuva mu Edikenzo. I personally nsobola okkeera ku makya. Nina abantu nangi wano mu Uganda. Olonga ne balifuuka batya. Nga nja kusigala ngamba ono omusajja mulungi. Ne mu music industry. I personally nina gayo mitadax katero. Nga nkyali down eri mu Mubende. Yomu ku bagaya abajjange mu Mubende nagamba ne Brad. Your presentation tesaana mu Mubende. Your presentation mpuliranga yeetaaga mu kibuga Kampala. Gayi nga buli kadde lwankubira essimu lwajje mu Mubende nga ne gayi gwe ndirootako dingo ze mu kibuga. Not until najja mu kibuga. So you expect me to forget a man like him? Ondowooza okubanga nerabira omusajja ng'ono yanzikiririza from day one nga ndi Mubende. Gayo mulaba etayenwe mwanje naye muyimbi yomu kuba gayi nabo abayogeranga ekigambo ekyo nangaba gayo oli mukujjukujju oli mugezi olina analysis mulungi oli updated oli informed gwe gayi gwe buladi olunaku lwoyingira Kampala bakwerinde era bwe najja mu Kampala yomu kuba gayi abasooka okumpa interview. The same applies to Lili Puzzle. Bantu basatu bagaya ne Lili Puzzle yomu kuba gayi era nabo abangamba nge kigambo kimu
olwayo bwe nayingira e Kampala mu mbeera y'okusooka okuswagulinga be bamu ku be nasooka nga okkubira owayi kiri kitya nga sinaba batandika kwambala amasuuti gano. So oyagala kentandise okwambala amasuuti gano mukubanga dakisekatero kubanga gundi da agent oba liri pazo balina omwanje nti bali we bati oba balina kye baleese kyesikiriziganya nakyo olomba kyawe neerabire bye bankolera oba neerabire bye tuyisemu myande them naye anti okijja ku kamera ne musigala babakyali nedda omuntu akukole njagala mbabuulire mu Buganda muno lwaki bagamba nti Abaganda ffe tukyasinze enkwe. Omanyi lwaki bagamba nti Abaganda tulina enkwe? Kubanga tetujjukira twerabira mangu asembyeyo olwaleero okukuyamba gwe gwotwalanga ekikulu ne weerabira eyakutandika eyakuleeta mu maaso g'oyo. Nyina ne baggayo abalala besobola kwerabira nyina aggayo bamita Uncle Medi. In fact agana kwesima kuwa president gayo oyo. Uncle Medi yes kitibwa kya Buganda ye kitibwa kya yakolanga ku radio Mbabule. Nyina gayo bamita Madimu ko mutaka wa Kabaka ali ku radio Buddu. Mfuna bulungi nyina gayo bamita MC Mo0 nyina gayo bamita Shwamani Segawa ndi kuba media personal abambeke kwa kama benda bideka baziba nwanako meya nawe tuka ko wano meya tuka ko wano. So oyagala bwe nawulira nti Shwamani bagundi nti afuse kino bayina wali bafuse minister olwo muchawe mungano kumwebalisa ko yola ate wachawa chaliwo Kabanda. Yes kati Kabanda muchayi lwaki because Kabanda General David Kabanda kati General Secretary wa PLU in fact yes General Secretary wa PLU gayo yali munnamawulire munnange ku Mbabule FM olwaliro nga personal friend wange since from day one kakati olwaliro kubanga General Secretary wa PLU afuke mulabe wange to that extent because yakwata kuba eryo zenange nakwata eryange tanyina uliriza tanumba jendi nange simutambala jakola ki okategere bulungi kati olwaliro liri puzzle ne Eddie Kenzo gwe bwokera ku macha n'ogamba nti okukolagana naye kyabulabe ng'olwaliro omusajja bukyangajja Kampala ne buli kamera gye bamutunuzaamu agamba yeebaza Suna Ben ne yeebaza ne Eddie Kenzo kubanga be bamumekenga be bamwaniriza be bamubuyisa wano e Kampala kati goyagala kubanga nti otuyingidde mbyobufuzi ate mulwane muveeko nedda abantu waliwo we baatuuka kati ne bagamba nti olaba Kenzo takyarrecognizinga bammiki abamuyimiriza. Yes anti kyekugambye nti ye Kenzo asobola okubanga ye bwatyo bwasazeewo kiteekinga essaawa eno ebiruma bannayuganda si nkolagana yammwe wabula ffe bituluma biri presented naye omuntu okujja naddamu kujeregerera ate mu bituluma bannayuganda wavudde obuzibu wakati wa Wumalu ne Lili Puzzle. For that I accept babanga Wumalu Kiseka alaba neche setaaga kulaba ye muntu okuyingirira personal relationship eyo omuntu kakwe kyokulabirako gwokimanyi nti olwayo obeera n'omukazi ewakanga awagira asero nga gwoli wa maniyu n'okobanga wa maniyu bakubye omupiira omukazi n'akujerega ewaka kyogamba ogenda mugoba gwobadde okimanyi nti olwaleero obeera ewaka ng'omukazi ne mugenda okuwagira ng'omukazi okimanyi nti awagira muntu mulala nawe owagira mulala ne mubeera mu maka maama w'abaana bo nga wagira kibiina kirala naye ng'owagira kirala because gino mitwe emirala janjawulo okitegedde janjawulo okategedde wa we balemereddwa okwatagana batuse ku point edda ku line em we balemeddwa bano tebagenda kukwatagana wabula Wumalu Kiseka obuzibu yasanze ku mulundi guno nti yasanze Lili Puzzle bulijjo abadde alina abantu basongamu ennwe mu kubasongamu ennwe nga bwe ebigambo byabwe bitono kati yasanze Lili Puzzle naye nga wa mumwa munene omanyi Lili Puzzle kyayawukana ne Gravity nti Lili Puzzle talina wayimiridde direct n'attackinga Bobi Wine okitegedde nti wabula ye Gravity ate yateekamuko n'akasoomoozo kwe nnyini naye Lili Puzzle ayimirira side eno alayika wa bigere bibiri n'asuula eno n'asuula n'eri naye nga neesigamye ku Bobi Wine anti kaakati ye ekyo kyamuyimiriza naye twandira ne Lili Puzzle nga naye tumuyimbira nti Lili Puzzle bakube anti kankugambe ne kino era kyenjagala otegeere olwaliro Lili Puzzle lwaki kino tekyayinza kubaawo wetwogerera omupiira gulinga oguwedde
olwayo lipazo ye muntu akyateka video ze ku TikTok era ku TikTok naye walona abantu bakyazi commentingako n'enseko never skip lipazo zi video rule number 5 ekyokubiri nti omuntu lipazo akitaboneka ye mwennyini nyini is a comedian ali fane kati oba omwagalo bato omwagalo ogenda kunzika ng'omwagadde olw'ebibozi bye ekyokubiri asigala akya praisinga center mu Kyagulanyi ekirala nti tumusindiikiriza agaanyi alemeddewo ekitaali ku bali skill ne ba edikezo ne baani nti bali olwabakuba nitubakuba ne balagira ddala ne bagaa kati oba ekijja kijje tuli eno kati yeri lipazo tumukubye tumusindiikiriza agaanyi ne bamutuukayo omusawo ebyenda bya yaganye kati ekyenjawulo lipazo yekyalina yaganye kale mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera ku mukoto gwa Next Edition TV ate era ensonga bweziwezigera maaso n'okubeera nga zitambula lwaki tetubasiibulira wano nkwagaliza ebirungi byonjagaliza nkugamba emirundi egisinga nze Frank Kasirye meya Matete Town Council Sembabule District 226 231 ku mulundi guno enteekateeka tuziriko ku ground ne mu mbeera yonna yonna esoboka ate era nga tutwala okukkiriza nti ku mulundi guno ekifo tukitwala okwawukanako n'omulundi guli ogwaggwa of course ne yazannyo okuba ng'onkyaziza deni mukama katonda bankuumi omanye etasiima ebulwagiwa mbadde sikuzaako mukono mweraba